Kale kakati waliwo olugero olugamba nti okuliraana omugagga oliraana ensiko. Naye kati olugero olwo mulukyuse. Okuliraana munnayuganda nga muli mitala w'amayanja oba nga muli ku kyeyo oliraanamu omuntu ow'ensi endala. Bannayuganda bakozi bannaabwe ebikolobero nga bali ku kyeyo. Akatambiiko olaba kano, ono omuwala gw'olaba ayambadde yunifoomu eya pinki bamuyita Jovia. Jovia ye mukadde mu kiyumba kino eno. Baaleeta omuwala bamuyita Joy amuyambeko okuba nga bakola bonna bonna emirimu. Naye omuwala oyo Joy okuva baamuleeta mu kiyumba afuukidde munne gwe yasanga mu kiyumba Jovia akayinja mu ngatto. Ekisooka, ono buli waakola akantu konna konna ssebo oli omupya gwe baaleeta agamba baba. Ono bw'aba ayogera ku ssimu oli agenda n'agamba baba n'amugamba Jovia ali ku ssimu, ali mu kwogera ku ssimu. Ono bw'aba ali mu kukola TikTok ze buno obutiktok bwe bakola oli ng'agenda era aloopewa baba ng'amugamba. Oli mission ye ayagala ono gwe yasanga mu nnyumba bamugobe, ye y'aba asigalawo. Naye ate ono gwe baaleeta omupya Joy tayagala na kukola mirimu. Buli mulimu gwonna gwonna ogw'omu nnyumba agulekera ono omukadde gwe yasangamu Jovia. Kati bannayuganda, lwaki bannayuganda bafuuka obuzibu nga bagenze mu kkubi eyo? Lwaki mufuukira bannayuganda bannammwe akayinja mu ngatto? Lwaki mubalemesa emirimu? Ono gwe baaleeta Joy ayagala kugobya ono gwe yasangawo Jovia. Era akavidiyo nga bw'okalaba omukazi wattu ali mu maziga agamba mwansangawo. Ekisooka temwagala kukola emirimu nze ngikola. Ne buli kantu konna konna ke mba nkola ogenda n'okagamba baba. Baba oba omugamba biki? Mwagala kungobya? Naye alayidde n'agamba tagenda kuva mu nnyumba eno kubanga mwamusangawo. Tagenda kuva ku mulimu guno agusuulewo olw'okuba bannayuganda bamulimirira empindi. Agambye agenda kulwana nabo makazi okulaba nti asigaza omulimu. Naye oli oba yeekwanira baba, kubanga muno toyinza kubanga omuloopaloopa mu bintu eby'ekisiru ebityo. Buli kamu n'oba ng'omuloopa, buli kamu oba weegula ku baba oba omukwana kiki? Mumbuulire, wali okozeho ku muntu bw'ati ng'akulimirira empindi eri mukama wammwe naddala nga muli ye buwalabu muli mu kiyumba ng'ono omuwala Jovia akazito kaatuddeko naye ng'omuntu amutadde mu mbeera eno? Munnayuganda munne, kankutuuseko vidiyo eno ogyerabireko era weewulirireko, egenda n'okkunyiizaamu. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Kulekera amakwa Joy, njabalekera mukole. You'll work. It is okay. I know your mission. I will leave this house. You Joy and bana Ugandan, you are not easy. Abana Uganda mbavuddeko okuva n'olwaleero. Mwana muwalone ekyamuleeta wano kunfulumya nnyumba naye nja mulekera ennyumba. Nja kulekera ennyumba Joy. Oyo nja kulekera ennyumba. Nja gikulekera okole. Nja balekera mukole n'oyo. Nja balekera. Wakajja mu nnyumba muno tokolangako tomanyi birimu. Naye Mukama mbumulokole. Abalokole okuva n'olwaleero bana isimayina kumanya naye Mukama asonyiwa. Ono omuwala buli kimu ono gwe mulaba mutujju buli kimu annyonnyola oli buli kimu era azze mu vidiyo yange n'amunyumiza buli kimu. Naye Mukama Katonda eyamazaako Saudi n'eyamazaako mwene ennyumba nja gikola musijja gimulekera. Oyo takolangako oyo gwe mulaba oyo gwe mulaba. Baganda bange mwasuze mutya. Yubadde bakedde naye mama simayina kumanya oba abakola n'abakozi abangi mu nyumba mukikola mutya, abakola n'Abafiripino oba mukikola mutya maana mmwe. Naye simanyi mumpe ku magezi. Natuuka wano omwezi Mufiripino n'agenda mu vacation. Omwezi tegugwako ne bampa akasala kange kalungi era bampadde akasala kange kalungi naye ng'ayagala myategeere sente zenfuna nga n'omubuulira yalumbye omusajja n'amubuuza sente zenfuna n'amugamba. Naye buli nnaku wadde ngamba omusajja sindika omusala gwange nga yeebuzaabuza olwaleero mbadde ndyawo. Ne bangamba omusala gwe twakuwa si gw'olina okufuna gwe tubadde tukuwa, jjako bweziti ozituddisa. Bw'oba totuwa tukuzzako ofiisi.
nembagamba munzise namala okusaininga ssente zerina okufuna ate oli kuneefuli ng'omuwala mukambwe omukozi ng'omufiripini tayagala na mukama waffe ayogera balemu bano abantu baloga mwana muwala abadde akuma eddagala mu ttooyi nga buli wamu ateekaku eddagala bano abantu banamwe baloga ampise ya musaala omwana ankoze ebikolobero nga mbigumira kati n'omunauganda naye yajja wano begatta babiri byenjogera amuvunulira bali abo babiri tekati mu nnyumba muno ndi mukulu wange na Katonda wange era mbeewala nnyo kuba kati omunauganda byenjogera byonna abiddiza oli mwana muwala ankola ebikolobero bw'asanga njozeza oba panti yange ndeze agiteeka mu kasasiro namwe ngumiikiriza kuba ennyumba ey'okutwalizaamu tebadde mbi n'abantu abali musi babi badde ngumye enkole naye mwana muwala ankola ebikolobero leero mpisi ya musaala banamwe nzira ku ofiisi oba ngumiikiriza enkole badde ngumye olw'akasaala ng'akasente kange bampa kalungi nengamba kankola ebikolobero njaguma myaka 2 nzira ewaka mwana muwala ankoze ebikolobero mukama wange bwampita nga ndi kukola n'alaba nga ndi kukola nnyo nga jankuba akakukola bwati nga nsindika ngamba vaawo ye ng'abyenyigiramu yeyeetala yayagala balabe nga bwakola ennyo baana mmwe simalina kumanya naye mukama nsaasire obulumi leero bunsuuseeko akasente kange naye ekyokola tewali buli omu gyali alina byayitamu sinze zekka temanyi siri zekka n'abalala bali erwakuba tebavaayo mu kamera naye mukama atukuume mukama atuwa obukuumi mukama atuwa security tumaleko tuddeyo tulaba abantu baffe nga tuli balamu obwana bwange obuto bwe naleka mwana muwala ono yaloga mu nnyumba gwe bawuliriza y'omuntu oba okola ku kyeyo oba mu kiyumba wonna wookola ebweru saba nnyo Katonda aleme kuwa munnayuganda mubi. Nina video gye nalabye wano ku TikTok bino byenzungazunga ku FYU page. Omuwala ono omulaba nalabye ono omuwala ali wano ng'akaaba agamba ono omuwala omupya yakajja mu kiyumba bakolemu bonna naye omuwala amufukidde akayinja mu ngatto. Engeri ono gyali nti mupya ye yakajja mu nnyumba ndowooza obwongo bumugamba nti olina okuloopa buli kimu kyonna kyonna n'okiroopera baba bambi aloopa munne kati ali ku ssimu kati akola ki bannanga abannayuganda be tukola nabo ku byeyo nga wagenda ku kyeyo tegeera nti nga bwe wajja okunoonya ssente munno gw'olemyawo waakola naye yajja kunoonya ssente. Natunuulidde ono omuwala ali wano ng'ayogerayagala nakukaaba ng'amugamba kiki kyofa guno no bwe guseka gwakulanga gusomaali bwe guseka bwe gukola ki tonnategeera kubanga engeri ono gye yabadde ayogeramu yagambye ono omuwala gwe mulundi gwe ogusosokola mu kiyumba naye ye ono eyabadde akaaba yagambye ono omuwala omupya yajja kumulemesa nnyumba. Omanyi omuntu omulaba nga togenda kusobola kukola naye bwamusojja bwaseka buli kimu bwalwawo okufumba buli kimu kyonna kiripootingewa mukama waabwe tannaweza ndowooza nabbanga mu nnyumba ono gwaliko akozeemu ebbanga. Kyova olaba nga mbeera mbagamba banayisaba nnyo ku mulimu gw'okola gwonna ne bwe kitaba kiyumba ne bwe guba mulimu ki saba nnyo sinayibweru yokka ne mu Uganda saba nnyo oleme kufuna gw'okola naye nga si mubi. Osobola okufuna munnayuganda munno gw'oyogoosa okukola naye n'akulemesa omulimu ng'ogukozeeko emyaka 6 nga ye yakajja emyezi egi. Jukira bwe tuba tukola ku mirimu waliwo bwe tukolaakolaawo ne weekweka ne weebuzaabuza nekola kati bw'ofuna omunnayuganda ng'alipootinga buli kimu era ono omwana muwala nabadde njagala akawunti tugitambuze tumulabise kubanga tamanyi bulumi munne bw'ayisemu kubeera mu kakati byebyo nno simanyi lwaki bannayuganda abantu babi nnyo eri bannayuganda bannaabwe nga bali ku byeyo. Kino kiri mu buli nsi si Saudi Arabia yokka wabula omuntu kasita aba ng'ali ku kyeyo aba tayagala kwesembereza munnayuganda. Mubaamu abalungi
mubamu bannayuganda abalungi naye ate abasinga obubi ffe betusinga okulaba. Kizibu nnyo okulaba ng'omuntu yeebaza munne munnayuganda munno birungi bitetera biraba naye tutera kulaba babi, okitegeera. Kati njagala otunuulira omuwala ono baamuleeta mu kiyumba kino kuyambako ku munne ku mirimu, naye okuva we yajja mu kiyumba kino eno ate yatandika kusajjula mbeera na kutandika kucyankalanya bucyankalanya. Ekisooka talina mulimu gw'ayagala kukola ng'omuntu, bamuyita Joy oyo gw'olaba gwe basonzeemu, talina mulimu gw'ayagala kwekolera ng'omuntu. Munne bw'aba ng'ali ku ssimu ali mu kwogera n'abantu be ewaka, ono ng'agenda abinyumiza baba, nga tandika okugamba baba ono ali ku ssimu tali mukola mirimu. Bwamusanga ng'oba ayimiridde oba ali mu kulya kantu konna konna ng'era agenda agamba baba ngono nga bwabbye emmere, okitegeera. Bwamusanga ali ku TikTok oba amaliriza ebintu bye ng'agenda agamba baba ono ali abedde akola TikTok, waliwo ebintu ebitannaba kukolebwa. Kati kwegamba munno oba olwana waaki okutuuka ku eyo level? Mwenna muli ku kyeyo, sigamba nti mulina musajja gwe mulwanira, naye n'ennyumba gy'oyagala osigalemu tolina mulimu gw'oyagala kukola. Ona asobola ogikolamu wekka wekka ng'ono taliiwo, kuba n'emirimu gye nnyini agikola bw'omu. Bannayuganda lwaki bantu babi nnyo naddala nga bali mu nsi? Bannayuganda lwaki muli bantu babi nnyo mu nsi z'ebweru nga muli ku byeyo? Lwaki mulemesa bannammwe emirimu? Vidiyo eno omuwala ono Kadaama yagikoze n'etambula nnyo era abantu abasinga obungi bagiwaddeko endowooza yaabwe era mugiwulidde abamu ku abo bekyakutteko. Si kirungi nnyo bannaye ndowooza kwesembereza munnayuganda nga muli ku kyeyo. Ndowooza okukola ne munnayuganda ng'oli Kadaama okolamu n'Omufiripayini oba Omunnakenya, okitegeera. Okukola ne munnayuganda ng'oli Kadaama oli bweru Saudi bakuleeteramu Omufiripayini, Omunnakenya oba Omueritrea oba omuntu ow'ensi endala. Jjukira Abannayuganda balimu n'obulogo. Asooka okubira essimu eka mu bajjajja, ekyo nakyo bakikolera ddala. So bantu babi nnyo, bantu bazibu nnyo. Ate bali Abafiripayini ndowooza bakazi batu bo bali awo bwe batyo, okitegeera. So naye nga embeera y'obwetyo bw'eri. Njagala okubabuuza mu mwenna abandaba, wali okozeeko ne munnayuganda munno ng'alinganga bw'olaba ono Joy kyakola munne Jovia, era gwe kikyojjukira ekyali kisinga okukunyiiza ku munno gwe wali okola naye mu nnyumba, ye mukyali mwenna mukyakola mwenna. Wandiikawo mu comment section ombuulire. Naye nga Bannayuganda bannange mwaddeko mube ne ku mitima egyagaliza. Guno baguyita mutima gutaagaliza. Wandiise omutima omubi sooka okiteeke ebbali, wabula buno butaagaliza ne butobekebwamu ekitimatima ekibi. Omuntu gwe wasanga ku mulimu ate oli mu kumulimirira omugobye, omusaala ofuna mulala, ye afuna mulala, mwenna musasulwa. Sigamba nti bawaako ono mwenna mufuna ssente zezimu. Kati jjukira mu kiyumba teba promotion nti bagenda kufuula nti gwe okulira abakozi, mwenna Omuwarabu abayisa kye kimu. Ate Katonda ono alina engeri gy'asasulamu. Gw'alimirira munne kati ng'omuwaabira ojjakira ku makya nga go bawadde transfer nti bakutwala ate mu kiyumba kirala ate nga kibi nnyo, otya ensi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera omukutu. Mbaagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu guno. Ndowooza temutoma tannaba kusubscribe nga simanyi ki ky'olinda. Wandibadde oyanguwa n'oba ng'ate otwegattako mu butongole, okitegeera. Ebyaffe wana nti mubimanyi. Naye ng'embeera y'obwetyo bw'etambula, Bannayuganda bafuukidde Bannayuganda bannaabwe akayinja mu ngatto. Abantu babi nnyo ku byeyo naddala ab'ewaka gy'ova. N'osanga Munnayuganda munno ku kyeyo ng'olowooza nti kinaaba kirungi okuba nti mukola mwenna. Omanyi bw'osanga munno nga mukola mwenna naddala mu nsi kati nga Saudi, owulira emirembe nga oli mu kiyumba nga mulimu omuntu weeka gwe munyumya olulimi lumu, n'otamanya nti oyo asobola essaawa yonna ate okukulivula mu bintu ebitaliimu. So Bannayuganda batyo bwe balinganga Nawolovu. Baba bati bantu babi nnyo nga bw'okiwulira, naye byonna tubikwasa Mukama Katonda y'asinga okumanya.
Mbagala nnyo mwena mwenna abagyekuumirako. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mwiraba.